Nyendo tweyanzeege. Bannaffe abakiwangala community schools batuwadde ebirabo ababbinkanye bano bonna bagenda kuddayo n'ebirabo. Njogera bino nga munga nti emmoloka ya leediyo Buddu yeeyongeddeyo. Tweyanzeege. Bannaffe abo abakiwangala community schools bawandiika bagambye bagenda naggaba basale mukulu Kayinga kyova olaba muggyemu adde wali bali mu kuwandiika abayizi P1 mpaka ku P7 bajja tubuulira ebiddako. Twagala okwebaza ennyo Honorable Richard Ssebamala omubaka w'ekitundu kino atuwadde ebirabo by'abayizi bonna 5 buli muntu agenda kutwala ekirabo okuva ewa Honorable Richard Ssebamala tujja kuba tubibanjulira. Kakati mukadde kano tugenze mu bibuuzo ebyakyawulantamu. Mukulu gwani? Nawula Nicholas ebibuuzo bino ekibiriko tibiriko na ssaawa butikitiki nga 3 kyotomanyi ogamba sikimanyi kyomanyi ng'okiddamu nga tukuwa obubonero tebwawukana ne buli era buli 3. Tutandise bwe tuti tubuulire nga byento bweyitibwa mu Luganda. Webale nnyo. Ekyokubiri ate omutuba omuto tuguyita tutya mu Luganda? Kiganye. Ekyokusatu omutuba ogukaddiye gwo tuguyita tutya mu Luganda? Kiganye. Ekibuuzo ekyokuna ekinyonyi ekito kiyitibwa kitya mu Luganda? Ekyo nakyo kiganye. Ekyokutaano guno musota owulira wali ogulabyeko? Omusota bwe gubeera mu mazzi gukyusa erinnya ne tuguyita tutya? Ate omusota bwe gubeera ku lukalu kyekibuuzo ekirala tuguyita tutya? Ekyo nakyo kiganye. Ate omusota bwe gubeera mu kinnya tuguyita tutya? Nakyo kiganye. Tugeze ku kibuuzo ekyomunaana. Lugero ensigalira kiganye. Ekyomwenda lugero nalwo omutaka talya mutaka munne kiganye. Eky'ekkumi obwami obutono nalwo lugero malayo batuleetere omulala. Tweyanzeege. Ekyo nakyo kiganye. Tweyanzizza Ndawula ddayo tuule mu katebeko omulungi awuliriza. Ebyo byebibuuzo byalema. Nze muteesiteesi, nze mwanjuzi, ate nze nkulira ttiimu eno eyakabbiikano. Wano ku Lusegere wano mbaawo ne muzzukulu wa Virimbi gwe yimirirako bakulabe oli mumpi nze ne bwe siimirira. Ye muzzukulu wa Virimbi Ndawula Aliberito gwe tubeera naye. Oludda luno mbaayo ne PK Prosi Kabanda ye kigemuzi. Naye ku mpaka zino ez'akamalirizo tubeera ne bakigemuzi 2. Omu atuula ludda eno omulala ludda eri. Kati ow'oludda luli ye Nolini Pasi the head girl. Mubadde mumanyi yo yagguddewo ajja kuggalawo ekawungeezi. Kaakati ku ludda luli mbadde muwulirade bakagoberera ku mpewo nti tulina tuteeka ku social media ku mitimbagano gye tuli ye Mukwaya Jesse yoyambako. Tweyanzeege. Jumba buuza ku bantu bakuwulira n'ekyotera. Nyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa mu bufunze nno. Ndi musanyusa okuba nga ntuuse ku mutendera guno omwakamalirizo. Bagambe gy'ova. Nze nsomera ku St. Stephen's High School Kyotera ew'omukungu Otulayiga Stephen yazze bali mukubo bajja badde ngamba tonkubye emikko. Ate nzaalibwa Kabagabo wali. Lekeraawo ebyo tujja biddako edda. Tugenze ku bibuuzo byakyawulantamu amateeka gaabyo. Kyotumanyi ogambirawo nti sikimanyi. Kyomanyi n'okiddamu ne bakuwa obubonero. Tugenze gy'obadde obadde owulira. Badde siwulira ya. Ani yagendedde mu mmotoka? Azeeyo. Ate bamuzizza tubadde twagala atuwa obujulizi kale naye agenda kuvaamu madimbuko mutuyambeko aveemu ajja atuwa obujulizi. Jumba ekibuuzo ekisooka engabi ente eyitibwa etya mu Luganda?
Engabi ento eyitibwa ensongola. Kiveeko kiganye. Ekyokubiri omutuba omuto tuguyita tutya mu Luganda? Nakyo kiganye. Ekyokusatu omutuba ogukaddiye tuguyita tutya? Omukaaku. Mukaaku bakuwobonero busatu. Ekibuuzo ekyokuna ekinyonyi ekito kiyitibwa kitya mu Luganda? Ekinyonyi ekito kiganye. Webale nnyo. Tugenze wano. Ekyokutaano omusota oguli ku lukalu tuguyita tutya? Kiganye. Kinedda. Ekyomukaaga omusota oguli mu kinnya tuguyita tutya mu Luganda? Nali webale nnyo. Ekyomusanvu omusota oguli mu mazzi tuguyita tutya? Ekyomunaana lugero. Nsigalira. Malayo. Sigalira. Kiganye. Ekyomwenda omutaka talya mutaka munne. Malayo. Ettaka terirya lujjula. Terirya lujjo. Mala kwebuuza wano. Bakuwadde obubonero busatu. Tugenda ku kibuga eky'ekkumi. Kinnakuta. Nga Sabulina bw'okubirajja. Obwami obutono lugero. Malayo. Obwami obutono bukubuuzisa gwe watumye. Bakuwa obubonero busatu n'enkunnula. Genda otuule wali tweyanze gwe ekyawulantamu nga baleetale nnyo. Twazze twabagamba dda nti tuzze kuwoomerwa lulimi Luganda. Tuzze kunyumirwa lulimi Luganda. Ate olulimi Oluganda luwooma, lunyuma. Kale tweyanzeege. Bw'atyo Jumba Kyawulantamu bw'amwawudde ku balala. Bano abagamula abali mu kugemula bajjako batubuulira. Ekyamazima tetulina kyetuwulidde. Kibala ddayo otuule. Katongole kwata omuzindaalo. Wamme baŋŋambye mbwe ebibuuzo nga bisatu obadde obiwulira. Obadde tobiwulira. Abantu bawulire gy'ova. Mba ku Malongo Baptist High School. Katongole James. Otyo. Mba ku kyalo Ntuula. Ew'omwami Mateya Kakooza. Kimala. Kati Katongole ebibuuzo bino tubiri mu kisaawa. Ffe tugera ekikulemye ky'otomanyi tugambirawo nti ekyo kigaanye. Ky'omanyi kiddemu bakuwa obubonero busatu. Tutandise bwe tuti. Bibuuzo biri 10. Engabi ento tugiyita tutya mu Luganda? Ensongola. Nedda. Ekyokubiri omutuba omuto tuguyita tutya? Olusimbo. Nedda. Ekyokusatu omutuba ogukaddiye gwo tuguyita tutya? Omukaaku. Bakuwe busatu. Ekinyonyi ekito kiyitibwa kitya? Ekijolwa. Nedda. Ekyokutaano omusota oguli ku lukalu gwo guyitibwa gutya? Kiganye. Ekyomukaaga omusota oguli mu kinnya tuguyita tutya? Ekyomusanvu omusota oguli mu mazzi tuguyita tutya? Guganye. Webale nnyo. Kakuwengero nkumanyi weekaasa. Malayo luno nsigalira. Ebanjibwa mugezi. Ebanjibwa mugezi bakuwa obubonero busatu. Ekyomwenda omutaka talya mutaka munne. Kiganye. Ekyekumi obwami obutono bukubuuzisa gwe watumye. Kyembadde njagala ekyo bakuwe busatu. Tugenda Sekyanzijjolamu oviiriddewa. Sekyanzijjolamu oyo nga bwe mumulaba omuzindaalo aguteeka buwanawako naye kwongere ku mumwa. Kale sikinya buzibu. Bw'atyo nno bw'abadde atuvuluga mu situdiyo oyo Sekyanzi gwe mulaba ebintu bye si byako. Sekyanzi ebibuuzo bino biri 10. Ky'otomanyi ogamba sikimanyi. Ky'omanyi ky'oyanukula ne bakuwa obubonero busatu. Nkutandike. Okkiriza. Oyogerako nnyo. Ekibuuzo ekisooka engabi ento eyitibwa etya mu Luganda? Tokimanyi webale. Ekyokubiri omutuba omuto tuguyita tutya mu Luganda? Ekyokusatu
omutuba ogukaddiye tuguyita tutya mu Luganda? nga gukazi ogukaddiye tusikimanyi. weebale nnyo. Ekyokuna, ekinyonyi ekito tukiyita tutya? Ndake. Nedda, ekyo kirala nnyo. Ekyokutaano, omusota oguli ku lukalu singa gujja wano tuguyita tutya? Kekabbinkano tweyanzizza. Ekyomukaaga, omusota ate bwe gubeera mu kinnyago tuguyita tutya? Byonna nno bya Luganda. Weebale nnyo. Ekyomusanvu, omusota oguli mu mazzi tuguyita tutya? Ogutabojja. Weebale nnyo, kigaanye tebakuwa. Sabrina nga bw'okubira omwana mulenzi akomewo. Tugeze mu ngero ziri bbiri. Ekisooka, ensigalira malayo. Sirumanyi. Ekyomwenda, omutaka talya mutaka munne lugero malayo. Abeera bubeere. Bwatyo kigaanye. Eky'ekkumi, obwami obutono lugero lumaleeyo. Obunyomera mitala. Nedda ssebo otuula wali ku katebe ko bulungi osaleko. Otugambye mbu ebibuuzo bino obadde obiwulira. Oviiridde mu ssomero ki? Ne ku kyalo gy'oba yewa? Mateete. Kaakati tukutandise. Ebibuuzo bino biri 10. Ky'otomanyi totumalira budde otugamba nti ekyo sikimanyi. Tibiriiko kisaawe. Ky'omanyi ng'okiddamu nga tukuwa obubonero busatu wano. Ekibuuzo ekisooka, engabi ento eyitibwa etya? Gamba nti kigaanye. Ekyokubiri, omutuba omuto tuguyita tutya? Bibuuzo by'akamalirizo, kigaanye tweyanziza. Ekyokusatu, omutuba ate ogukaddiye Omuganda aguyita atya? Nakyo kiveeko. Ekyokuna, ekinyonyi ekito kiyitibwa kitya? Akanyonyi. Kale nakyo kigaanye. Ekibuuzo ekyokutaano, omusota oguli ku lukalu nga wano tuguyita tutya? Omukeeka? Nedda. Tugenze ku kyomukaaga, omusota oguli mu kinnyago guyitibwa gutya? Nagwo gugaanye. Tugenze ku kibuuzo ekyomusanvu, omusota oguli mu mazzi gw'osanze mu mazzi guyitibwa gutya? Nedda. Salamwa kika kya musota. Katugende ku ngero. Olugero olusooka, ensigalira malayo. Kigaanye. Ekyomwenda, omutaka talya mutaka munne nalwo lugero malayo. Tugaanye. Eky'ekkumi, obwami obutono. Nedda. Nakyo kigaanye. Ka Yesu tuula. Basebo ne bannyabo kati kekadde Bagiyita ensobuuzo. Nedda. Waliwo omulala yereeta wano muzindaalo. Sente weziri wali. Entologo. Naye n'obadda Entologo. bano aba wano tetujja bbawa. Ate era kigaanye, wabula tugiyita olutolongo. Ekibuuzo ekyokubiri, ani amanyi omutuba omuto bwe tuguyita mu Luganda? Omutuba omuto wali ogolabye awanika omukono? Aba eno tewali mituba. Daniyo ya madde manyi nti Daniyo yagenda kitta nti Baguyita omutetere. Nedda. Waliwo omulala gw'olengedde? Tewali. Ogwo gwe tuyita omuteresi. Ekibuuzo ekyokusatu, naye kino baakisse. Omutuba ogukaddiye gwe tuyita omukaaku. Bano bwe muwulira bwe bayita balubega mukaaku. Kaakati ekibuuzo ekyokuna, ekinyonyi ekito tukiyita tutya? Wanika omukono. Wuuli. Ekinyonyi ekito bakiyita ekijjolooto. Ate ekyo kirala. Wuuyo omulala awo. Ekiyoyo. Kiyoyo yambuka waggulu bali bakuwa sente.
webale nnyo mumwebale muwa ku bugalo yambuka wali wa programs manager akuwe sente bwe kati ekyemisana okibaze totagwosanze ku lukalu omuganda amuyita atya wanika omukono uli omukulu waliwo omukyala tusooka omukulu oli bwe tusoose okulaba enjuju yangawo omukyala wano oba tiyakopyo naye nenayira wano muwe omusota nedda waliwanala wa obewa ayambako mwizi ate kati ekisubi guyitibwa ekisubi singa guba gukuboze bwe gukubajja ogamba ekisubi kikuba boga nti omusota gumboze towona naye oyogera nti ekisubi kikoze eki kinsaze ekyo nakyo tukiyize tewali mulala ogwo omusota okubeera ku lukalu gwe tuyita sesota wali nsanze sesota bannange ng'omanya nti ogwo omusota agusanze ku lukalu kati omusota ate gwe tusanga mu kinnya tuguyita tutya wanika omukono agumanyi wuuno wano mama bona aziridde ezaziridde woono mpiri egyo tuyite empiri era oliwaga nti nsanze empiri wali omanya nti asanze omusota mu kinnya juma nanyeyawo tonagana abasajja bana bazibu tugenda mu kibuuzo ekirala omusota gw'osanze mu mazzi oba ku luzzi gwe tuguyita tutya wanika omukono sente weeziri awuli aliwa era nkulabye wammanyi akumanyi tewali wali wano jangu ayagala zidda muzanja zimuwa siina buzibu kasatu soma nedda ziganye waliwo waleediyo buddu yemuwe mutwalo waliwo wuli waliwo waleediyo buddu muwe omutwalo etaano waleediyo buddu bwakidda muze mwewereeta wanyi buyitibwa enjole ogwo omusota gwe tuyita evvubirizi katoddamu gusanga mu mazzi naye ate omusota gugulya agamba evvubirizi tugenda ku kibuuzo ekirala zino zo bazizeemu olugero olugamba nti ensigalira ebanjibwa mugezi Juma yaluse omutaka talya mutaka munne ani alumanyi baluzeemu ettaka terirya lujjo ne luno obwami obutono nalwo baluzeemu nti bukubuuzisa gwe watumye tugenze mu kikaakyo ekikaakyo kabbiro ekibuuzo ky'ekika ky'empologoma kino oliriza bulungi mpa yajjamu omukulu yani Sebuganda Namuguzi kanjogerere ddala ekigambo ky'onootegeerera ddala obulungi bwe yafa ani yamusikira byofudde kiganye wali wakayimaawo mujjukira akasaale ka wakayima mu kigere kayesu gamuwanisa omukono aye kale namba bbiri jangu oyo gwe bayitanga omutaka Segamwenge ye yasookera ddala okuddira Sebuganda mu bigere mukulu weddira ki eddira nkima akabbiro ka mukukulu yajjamma omukulu yani y'omutaka Katumba Mukema si kyekibuuzo ddala kati ekibuuzo kiikino oliriza bulungi mpa enjawulo wakati w'ebintu bino bibiri biri mu mubala gwammwe ow'enkima talya nkima
kyekisooka mugema bwafa kudda mulala tuwe enjawulo awuliriza Ow'enkima. Tereza omukoko guli kateekeko muwogo oguzeewo wadijja gutereka Ow'enkima talya nkima. Sewo kitegeeza nti omuntu oddira enkima tasobola kufumbira omunne ow'enkima era tebafumbirikanwa. waliwo akayimaawo gwolabye tewali nedda kino kitegeeza ow'enkima talya nkima gwe muba ogwasooka ogw'ekika kyammwe mugema bwafa kudda mulala ogwo omubala gwali gwa jjajjammwe mugema yenjawulo ne tubadde twagala nebyo byonna nga baabigatta wamu mubala gwammwe omukulu azeyani Katongole Jim. muzzukulu wani Wakatongole. uwa Emulema. mulema mu buddu weebale nnyo ekibuuzo kye mwabeete no mwali bangi kati nkubuuza ekibuuzo ekisooka bwe bakugamba nti mu mubala gwammwe mwe kiri Esewo. nti ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde jjajjammwe Katongole yali ategeeza ki Omutimba gwe musala. Gwe musala yempeera. Yempeera eba eweereza. saawa ekukubye wakayima waali tewali kigaanye kati ebyente egenda kubisa ebyayo bibiddamu kuba bakyali basatu n'abasatu jangu mukolese kyangu yogere nnyo wano twakatandika okyaggulirwa bugulirwa nnaku kati tugenze wamma sekyanze ab'ente abayitibwa abagabogabo mu kika kyammwe ekyente batunnyonnyole tubategeere Ab'ente abajjanga baali si bantu. nga baali si bantu baaba manyekyange bwatyo wakayima waali kale katufune ow'ente omulala mbabuulire ebibuuzo by'ente omwana muwala ka Yesu yeddira nte oyo gwe mulaba kosole muzzukulu wani luddawa emulema mu buddu kati kakubuuze nkuddamu ekibuuzo ekyalemye mukulu Katongole tunnyonnyole omukimba kyeki n'ekyuma kyeki Omutimba gwe musaala kiganye kayesu kiganye ekyomusaala okituuse basebo ne banyabo ab'ente kye bategeeza omukimba gwe musaala oguweemu abaweesi naye ate ekyuma kye tugamba omuweesi omuganda bwe yamutwaliranga ekyuma ng'ayagala amuweesezeemu oba enkumbi oba effumu oba ejjambiya obuuma buno bwe yasalangako ebbali gwe tuyita omukimba kakati bwe yasalangako ebbali obwo nabwo tiyabumuwanga ng'obufise kyobola abeewaananga nnyo ngaga nti ekyuma nkiridde ate n'omukimba nenkukola ki etegeeza biri enasazeeko sibikuwadde n'omusaala ate osasudde mukitegedde ekirala kyenjagala okubannyonnyola kyekyab'ente abayitibwa abagabo mubawulira abo bebeddira ente etalina mukira era bo omwezi lwaki beeyita abagabo omwezi bwe guba nga gwa gabogabo omwezi ogw'egabogabo ani agumanyi agutunnyonnyole wanika omukono gwe tuyita omwezi ogw'egabogabo wuuli eri tozze kusoma saagala twembalire ate n'enkuluze temugiwuliriza kati kambi babuulize wano wembafunidde Neeyanziza nnyo ssente. Omwezi ogw'eggabogabo bwe mwezi guba guli wali nga mulamba bwe guti nga mumyufu wali eri guba guvuddeyo saawa awo nga emukitungawo nga munene nga mumyufu
nga mumyufu. Abente tugamba ti abente tebalyanga omwezi gabo. Awo ekuweredde ssente. Ako kansembyeyo omwezi ogwo gw'egabogabo guba gwaka nnyo ekiro. Era abente abagabogabo tebalya kyaggulo. Mukitegedde? Kakati mukadde kano kennyini mukama wange programs manager nkujja mu ntebe yo ng'omaze okusasula omusajja oyo otuleetera ebibuuzo byennyini. Wali tubadde mu honeymoon ababbinkani, kati tugenze ku bibuuzo byennyini ebyateekebwateekebwa ebyakamalirizo. Era mukadde kano omukulu ankwasa ebbaasa sinsumulule tiyabakopera ate nabo tibamanya. Mubiraba biri muno byonna. Ebibuuzo bino mulimu ebibuuzo byengenda okusoma, munnange ng'asoma ansa era yakakasa nti oyo kyazzeemu kituufu. Sumulula mukulu ndawo. Twagambye tugenda kuzzaako akatundu ak'ebibuuzo ebya bulijjo oba bye tuyita current affairs. Abayizi bano balina okuba nga babimanyi bulungi. Sabulina jangu obawe obupapula buno balonde ebibuuzo. Mukulu Ndawula tewakubuulidde essomero gy'ova? Awo tojja nnyo gwe bisigala wali awo oyagala kutupa. St. Paul Kyanukuzi. St. Paul Kyanukuzi oyo omukulu gy'ava nooza muwulira rediyo Buddu. Omu Kyanukuzi, omulala Malongo, omulala Mateete, omulala Kyotera, omulala Masaka Citizen. Tweyanziza. Akapapula kakasooka kaliko namba ki? Namba 5. Namba 5 ekibuuzo kiikino. Ani mmeeya wa division ya Nnyendo Mukungwe kati aliko? Mukyala Juliet Kakanda. Bajja kukuba. Oyo loodi naawe. Kiganya waliwo akayima ogolabye saabu? Tewali babuulire ekituufu. Mulundi gumu. Kwekalukase. Oyo ye mwami Nnaku Musana. Okitegedde? Ekibuuzo ekyokubiri. Namba 4. Namba 4 kiikino. Namba 4 nga nange sigiraba wano. Sooka obuuze ekirala ekinaasigalawo tetujja okubuuza. Namba 7. Namba 7. Namba 7 kigamba bwe kiti. Mpaayo omukyala waakiri omu yekka amannya ge gonna ogatuwe eyavuganyako mu kalulu ka Kawempe North akaakaggwa. Sebo oyo Nambi Paris. Bakuwa obubonero obwo. Olinawo ekirala? Akati nsooka otuule tujja kubuuza ekibuuzo ekisembayo. Jambo namba 2 mukulu Jumba yogera ekibuuzo ky'ekisooka. Namba 8. Namba 8 kiikino. Yes sir. Wuliriza bulungi. Mwattu waliwo abayeekera abadde batigomya konge mabega kaawo. Batubuulire. Aba ADF. Nedda. Wakayima waali bawe ekituufu. M23. Aba ADF oyagala tukubya migo Jumba leka naawe. Tugende ku kirala. Namba 6. Namba 6. Ani yaddira? Eyadda mu bigere eby'omubaka omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya. Oyo yali munnamateeka Luyimbazi Nalukoola. Busatu. Ekirala. Namba 9. Namba 9. Omubaka omukyala atwala ekitundu kino wano wetuli kati yaani? Joanita Nalule. Ono Jumba
lwakuba oli ayogedde ekifo ne twali tugenda mumusalako obubonero butaano. Bannange oyo mumugamba ali awo abaakatuuka abaana bano mugenda bafiiriza. Twasomye etteeka erisooka ti omwana bw'aba nga akyayanukula ekibuuzo kye nga tetunnabagamba nti kimulemi nga ne bali kibaleme baali nabo toyogera ne bwoba okimanyi. Tumanyi bannange mubimanyi naye era jjo nga tebakuwadde kyakulemye tweyanziza. Tugende ku Katongole soma enamba namba 14 yiino. Ani gwe bayita oba gwe bateekako ekitiibwa mu Uganda wano toye CDF wa Uganda. General Muhoozi Kainerugaba. Tugende maaso akatuuse. Ekirala Namba 3. namba 3 mpa amannya amatuufu aga mmeeya wa division ya Kimaanya Kabonera. Meya Lukyamuzi Batemyeto. Nakuulira Batemyeto Ssebuli wa district Mulamba. Waliwo Wakayima? Oyo ye mukulu Stephen Lukyamuzi. Mukulu Kabonero. Yumba akasaala akawonye. Soma enamba endala. 13 yiino. 13 ani ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka. Wakayima waali Wakayima tewali bawe ekituufu Oyo bamuyita mwami Batemyeto. kyeyayogedde mubalama ekibuuzo kyekisooka Sekyanzi Mazima. nandeemu yiino. Sekyanzi mpa kubanga wano Buddu yetutwalanga essaza si kyekyo amannya g'omumyuka owookusatu owa Pookino. Wakayima waali bawe ekituufu Omwami Dick Muwanga. Dick Muwanga musirikale wa Paapa. Ekyokubiri namba 10 yiino. Namba 10 egamba bweti waaliwo ekitongole ky'amasannyalaze kyetuyita UMEME si kyekyo kitongole ki ekyakiddira mu bigere kuba ekyo kyavaawo. Bakuwadde obubonero 3. Ekibuuzo ekirala 12 agamba bw'ati e Masaka wano mwatu tuli bannamukisa n'ebbendobendo lino tulina enkambi y'amagye. Ani agiduumira? Kasijagirwa kale kankuyambe. Omuduumizi w'amagye. Ye muduumizi w'amagye kituufu kubanga w'amagye. Wakayima waali bamutuweere ye Brigadier General Deus Sande. Katongole James Akabonero. gobo akabonero. Mumutegedde tugenze ku namba asembayo 5. Wali namba meka ososene namba 2 kikino mpa amannya amatuufu ag'omumyuka owookubiri owa Pookino. Wakayima waali mukkirize tusooke twanirize ssentebe w'eggombolola eno era atwala ekifo kino we tuli
omukulu muganda wange Kalema Sairasi n'omukyala muyimirira babiri mubafuuka balongo naye muganda wange oyagala kunkola ki sebo tukwaniriza nnyo twakusazeeko dda twatuuse dda wano tweyanze engeti tunafunawo obuzibu bwonna nze nabagamba bande bagatulidde sente bajje ne bagamba oli muganda wange nze kanja mwetondera naye tetunafuna buzibu bwonna abantu batukutte bulungi tweyanzizza ekyo kiganye ne Wakayima taliiwo bawe ekituufu oyo ye Haji Siraje Sesaazi omuwulidde ekibuuzo ekirala 11 kino mpa amannya ag'omulabirizi omujja owa West Buganda. Wakayima gyali bawe ekituufu Bishop Gaston Sereko ne boteekako akaraiti. Tugenze ku kibuuzo ekisembayo 15 kiikino Mwami Nyanzi oba gwe tuyita Chairman Nyanzi mu kibiina ekya National Unity Platform abadde alina obuvunaanyizibwa naye yabuggiddwako bubadde buvunaanyizibwa ki? Wali mumyuka waawa Wakayima tewali bawe ekituufu yabadde Ssaabakunzi oba gwe tuyita Chief Mobilizer omukulu yakomewo afuna ekibuuzo kyekisembayo mukulu ani? Mukulu Ndawula Nicholas. Mwattu waliwo ekibiina kyabadde n'olukuŋŋaana gaggadde eggulo mu kibuga Masaka. Tuwamanya ng'ekibiina ekyo n'akikulira kati. Ekibiina ekyo kikulibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Otyo Kya DF. kituufu. Bw'obola